Ab'ebyokwerinda Makindye nga bakulembeddwa mubaka wa pulezidenti Nashemeza bakubye olukiiko e Lusaka okukakkanya obunkenke obuli mu kitundu ekyo nga buva ku batuuze abaali balina obusungu ssentebe wa katale zoni Kyagombwa gwe balumiriza okwenyigira mu menyi w'amateeka obwaviirako n'entoni migadde okufa. Ku Lwokusatu lwa wiiki eno twakulaze eggulire nga batuuze beeridde omuguju ne bateekera ofiisi ya ssentebe omuliro. Atamiira omwenge n'amala okutamiira omwenge ne yeefukira n'alyoka agoba abantu nti gwe nkugobye. Olukiiko ono lwetabiddwa ab'ebyokwerinda okuva ku poliisi y'e Katwe, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuba n'omubaka w'ekitundu ekyo Sewanyana n'abalala. Ekyanyiza abatuuze kwe kulumiriza nti abatamigadde kabinja k'abamenyi b'amateeka kakolagana ne ssentebe ono era ng'ekyalo yakifuga. Yatugobako agenda akyusakyusa abayaaye bamateeka abantu ennaku abantu ettalantu fayiro zimpitirivu zijjudde bannange mutuyambe. Abatuuze boogedde obunkenke obuli ku kyalo ekitaliiko akiramula nga mu kiseera kino buli muntu yafuuse kyetwala. Sigenda kuddamu kukkiriza kuba abantu betwawa obuvunaanyizibwa bukoze eki. Chairman yadduka era ffe ku kyalo tuli bamulekwa tetulina chairman wadde akakiiko konna ak'obukulembeze. Balumiriza nti akabondo k'ababbi akakola ne ssentebe Kyagombwa ke kaatemula migadde ne basaba RCC Nashemeza ateeke okulonda okw'ekiseera. Twetaaga bakulembeze nga bapya, twetaaga enteekateeka nga ffe abazeekoledde abanakyalo era tukooye embeera yo tuyisangamu eggaali nga batutulugunya. Chairman waffe tetumanyi oba yali kwekyo ekikoosi tetwamanyi n'essaawa zino tetumanyi waki. Poliisi y'e Katwe ng'ekulembeddwamu RCC David Kamujira n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Gilbert Nyayika balabiddwako nga bakkakkanya abatuuze ababadde beesaze akajegere olwamu kwabadde bagezaako okuwoleza ssentebe gwalumiriza emize. Tugenda kumusawana atuule mu ntebe agamba DPC inoonyereza kwata chairman Soweedi anyonyole ebyabaako ku lunaku olwo. Abagumiza ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso ku nsonga zino. Baagala bwenkanya ate obwenkanya kutandikirako RCC okutuuka wa DPC bonna bagambye obwenkanya bugenda kukola ki sekyo. Kyokka omubaka w'ekitundu kino Sewanyana kabuze kati abatuuze bamulemesa okwogera wabula nga yeerwanyeko naggusa ensonga ze. Nti saasobodde kutuuka mu budde oba mu kaseera ako omwetaagidde olw'okuba nti obulamu bwange nange butambuliza ku jjeeke. RCC Nashemeza asaasidde abatuuze n'asaba poliisi okwanguyako okunoonyereza. So kati guno omusango guli ku poliisi mbasaba munzikirize bano abaami ba investigatinge. Asabye abatuuze bulijjo okweyambisa ofiisi nga waliwo okwemulugunya kwonna okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Kubasinkana ate saagala omutwale amateeka mu ngalo. Mwamuwaddeyo okwemulugunya kwabwe mukkiriza b'amateeka bakole omulimu gwabwe. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire no ku lwa Bukedde TV.